nkomyewo nate okubatuusaako amawulire gaffe wano ku Progen Media. Mwebale gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Mugende maaso n'okukomentinga, okulikinga wamu n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Progen Media. Gano gookya ate nga gavudde RUKUNGIRI. Eyali Ssaaba Minisita owa Kabale University era ng'atunuulidde entebe y'eggwanga Uganda omwaka 2026. Omwami Angello Twinomuhangi ategeezezza nga President Museveni okwagala okukyusa etteeka ly'okweyimirirwa nti kyelaga lwatu nga mwami Museveni bw'ali mu nnaku ze ezisembayo ku ntebe y'obukulembeze. Okusinziira ku mboozi Twinomuhangi gy'abaddemu naffe, yategeezezza nti President Museveni okulowooza ku kukyusa etteeka lino erimaze kati emyaka wagindaba 25 mu mateeka g'eggwanga kyelaga lwatu nga bw'alwanyisa bannayuganda. Ono ategeezezza nga bano bennyini abajja eddembe ly'obuntu bwe bajja obutereevu okugwa mu katego kaabwe. Twinomuhangi agambye ekisinga okukwasa ennaku nti n'abakiise mu palamenti bennyini beesuliddeyo gwe n'agamba ne baveera ddala ku ekyo ekyabatwala mu palamenti. Aha, kiri mu Uganda maama nnyabo. Bwe bagamba nti Uganda enyuma, mwana wattu towakana, eno ye Uganda eya leero.